Mugaso ki ogw'okusiiga amafuta mu kkanisa? Ng'oli mulwadde, oliko mizimu, oyagala mukisa, ye mafuta kika ki? Bwe nkwata butto ne mmuteekamu omunnyo ne mmusabira, ndi waddembe omukozesa, ate oli akozesa ennaanansi, amazzi, omunnyo, omuceere, Bayibuli emwogerako ki? Kye tugenda okuddamu olwaleero. Nkwaniriza nnyo nateera ku Jack Online Ministry tweyama okuzzaamu amaanyi n'okuwa amazima g'ekigambo kya Katonda ka Tabernacle. Ekibuuzo ekisooka, mafuta kika ki agoogerwako mu Bayibuli? Cooking oil, amafuta ag'ebinazi oba butto wa mukwano? Katonda bw'abanga alagidde abeera specific, si kweyiyiza. Weeyizeeyo butto gwe gw'oba osanze. Mu Kuva essula ya 3 olunyiriri olwa 23 paka ku lwa 25 yagamba abaana ba Isirayiri bakole amafuta ag'enjawulo agali special, agatakozesebwa mirimu mirala, agatakozesebwa mu kufumba, n'abawa ebirungo 5 ng'ekirungo ekisooka kali akawoowo akamuulo kilozi 6, ekyokubiri kinamomo kilozi 3, ekyokusatu kalama kilozi 3, ekyokuna kasiya kilozi 6, awamu ne butto owa olive oil liters 6. Babikubire wamu babigatte, era Katonda n'abalabula n'abagamba tewabeerawo omuntu yenna akwata ebirungo ebifaanana bwe biti n'abigatta ng'agenda kukola amafuta agakozesa ebirala. Mu lunyiriri olwa 32, it must never be used to anoint anyone else. Temugakozesanga kufuka ku muntu mulala yenna, and you must never make any blend like it for yourselves. Era temulunganga birungo bino nga mugenda gakozesanga mmwe kufumba, kuteeka mbizigo, kukozesa mirimu mirala. Nedda, gano gali special, gange matukuvu. Ekibuuzo ekyokubiri, amafuta gakozesebwanga gatya mu ndagaano enkadde? Amafuta gano gakozesebwanga okwawula ebintu Katonda byalonze byasiimye nga bya buweereza. Okugeza, babeeranga ne Tabernacle oba yeekaalu we baasabiranga. Ebintu byonna ebyakozesebwanga mu yeekaalu okulema obikozesa emirimu emirala obigalabanja baabiyiwangako amafuta, ekitegeeza bino bitukuvu, tomala gabikozesa. Ne bakabona ba priest abaweerezanga mu yeekaalu ne bakabaka baafukibwangako amafuta ng'akabonero akalaga nti Katonda amwawudde mu musseemu ekitiibwa, si wa bulijjo. Amafuta tegaalimu maanyi ga njawulo nti afuna omwoyo omutukuvu abeera wa kabi, wabula gaalinga gaakwawula omuntu assibwemu ekitiibwa. Y'ensonga lwaki mu by'omumirembe ekisooka essula 16 olunyiriri olwa 22 Katonda yalabula abaana ba Isirayiri nti tokomanga ku oyo Mukama gwe yafukako amafuta, era tokolanga kabi konna nabbi wange. Omuntu Katonda kasita amuyiwako amafuta okusinziira mu ndagaano enkadde abeera wanjawulo. Ekigambo kye tulina okukissaamu ekitiibwa, tomala gamunyooma, tomala gamulwanyisa. Ekibuuzo ekyokusatu, amafuta gakozesebwa gatya mu ndagaano empya? Okuva ku kitabo eky'Amatayo paka ku bikkulirwa, amafuta gakozesebwa mu ngeri eki emu yokka, nga waliwo omulwadde. Gakozesebwa nga ddagala. Kankuwa ekyokulabirako, mu Lukka essula 10 Yesu yawa olugero. Waliwo omusajja gwe baakuba ne bamuleka ku kkubo. Kabona n'ajja n'amuyitako, Omuleevi n'ajja n'amuyitako, naye Omusamaliya yamukwatibwa ekisa. Lukka essula 10 olunyiriri olwa 33 n'olwa 34. Naye Omusamaliya bwe yali ng'atambula n'ajja waali, awo bwe yamulaba n'amukwatirwa ekisa, n'amusemberera, n'amusiba ebiwundu bye ng'afukamu amafuta n'omwenge, n'amussa ku nsolo ye, n'amuleeta mu kisulo eky'abagenyi, n'amujjanjaba. Ky'otalina kwerabira, amafuta gali ag'ebirungo Katonda ge yalagira tegakkirizibwa kukozesebwa mulimu mulala gwonna. Katuddeyoko katini.
okuva essula ya 3 olunyiriri olwa 33. Anyone who makes a blend like it, omuntu yenna akola amafuta agafaanana bwe gati, or anoint someone other than a priest, oba n'agafuka ku muntu omulala yenna atali kabona, will be cut off from the community, ajja kugobebwanga nga tekikkirizibwa. Naye omusajja Yesu bw'ali mu kuwaana Omusamaliya akutta amafuta agayiwa ku biwundu by'omusajja omulwadde, ekitegeeza tegaali mafuta gali ag'obwakatonda. Ono yalinga spiriti, yali amuwa first aid, ddagala. Genda mu Makko essula y'omukaaga olunyiriri olw'13. Abayigirizwa ba Yesu ne bagoba dayimooni mungi, ne basiiga amafuta ku balwadde bangi, ne babawonya. Abayigirizwa ba Yesu bagoba dayimooni eri abalwadde nga babasiiga amafuta. Amafuta gaali tegagoba dayimooni, naye lyalinga ddagala. Ne mu Yakobo essula ey'okutaano olunyiriri olw'14, waliwo mu mmwe omuntu omulwadde, ayitenga abakadde b'ekkanisa bamusabirenga nga bamusiigako amafuta mu linnya lya Mukama waffe, n'akkirira mu lunyiriri olw'15, n'okusaba okw'okukkiriza kulirokola omulwadde. Mira eddagala, saba ofune okuwonyezebwa. Bwe kibeera ng'ekirwadde kyetaagisa masaagi, genda bakole masaagi, mira panado, mira aspirini owonyezebwe. Obwesigwa bwo buleme kubeera mu ddagala, mu mafuta naye mu ssaala. Ekibuuzo ekyokuna kino kye kisinga obukulu. Kati amafuta ag'endagaano enkadde ge baayiwanga ku bakabona tugeetaaga oba tetugeetaaga? Bayibuli etugamba eby'endagaano enkadde engeri gye baasinzangamu kyali kisiikirize eky'ebirungi ebyali bigenda okujja. Kebera Colossians essula ey'okubiri olunyiriri lwa 17, Abagalatiya essula ey'okusatu olunyiriri lwa 24 n'olwa 25, Abebbulaniya essula ey'omunaana olunyiriri lw'okutaano, ne Yokaana essula ey'okutaano olunyiriri olwa 39. Zonna zitulaga nti ebyakolebwa mu ndagaano enkadde byali biranga Yesu Kristo, kyali kifaananyi ekirabikako eky'ebirungi ebyali bigenda okujja, ng'ebirungi ebyo ye Mukama waffe Yesu Kristo. Kati amafuta ag'endagaano enkadde gaali galanga ekyo kye tugenda okubeera, nga galanga Mukama waffe Yesu Kristo. Wulirayo ebigambo bya Yesu mu Luka essula ey'okuna olunyiriri olw'18. Omwoyo gwa Mukama guli ku nze, kubanga yanfukako amafuta okubuulira abaavu ebigambo ebirungi, antumye okutendera abanyage okuteebwa, okubata ababetentebwa. Yesu Kristo yafukibwako amafuta nga ga mwoyo, si gali ag'endagaano enkadde. Endako ne Bakolinso ekisooka essula esooka olunyiriri olwa 21. Naye eyatunyweza ffe awamu nammwe mu Kristo, eyatufukako amafuta ye Katonda. Kati alina okufukako amafuta ye Katonda. Ebyaffe bya mwoyo si bya mubiri. Gendako ne Baebbulaniya essula ey'omwenda olunyiriri lwa 10. Ffe tetuli ku bintu bikwatikako ennaanansi, omuceere, amafuta, amazzi. Ebyaffe bya mwoyo. Omutuukirivu abeera mulamu lwa kukkiriza so si lwa kulaba. Kansembyeyo Yokaana ekisooka essula ey'okubiri olunyiriri olwa 2. Olwa 27 ojja dwesomera. Nammwe mufukibwako amafuta eri omutukuvu, era mumanyi byonna okufukibwako kwaffe okw'amafuta kwe kuweebwa omwoyo omutukuvu. Olunaku lw'okkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo, oweebwa ekirabo eky'omwoyo omutukuvu. Obeera oyawuddwa, tolinga bansi, oli kitonde kijja, toli wa bulijjo, okozesebwa Katonda, oli muweereza. Buli muntu yenna eyateeka okukkiriza ku Yesu Kristo oli muweereza, olina ekirabo eky'omwoyo. Oba oyamba bamulekwa, oba oyonja kkanisa, oba oli mu Sunday school, oba ovuunula, kyonna ky'okola ku mubiri gwa Yesu Kristo oli muweereza. Jjukira mu ndagaano enkadde abaweereza be baafukibwangako amafuta, naye mu ndagaano empya ffenna twayitibwa okuweereza. Kati kambuuze, bw'obeerayo n'akacupa aka olive oil nga keweesize nti ke kagoba emizimu, ke kaleeta omukisa, omulala ye ng'alina kadomola k'amazzi, omulala alina muceere,
omulala alina kibumbe kya Biikira Maaliya. Mulina njawulo ki? Tuve mu kusinza ebifaananyi, kkiriza Katonda eyatonda ebitonde byonna. Eby'endagaano enkadde byali byakulabirako, okutuukirizibwa y'endagaano empya. Bw'oba ng'olina ennyonta ey'okusoma Bayibuli naye nga by'osoma tobitegeera, noonya ku WhatsApp namba yange eyo, beere nga nkuteeka mu WhatsApp group yaffe mwe tuyigira Bayibuli. Awamu ne t-shirt zaffe za Jack Online Ministry zaatandika okufuluma. Bw'oba ng'oyagalayo noonya ku WhatsApp namba yange eyo, tubeere nga tunyumyamu. Kwebaza okubeera ng'olaba vidiyo zange. Amanya gange nze Lukomwa Jonathan. Teweerabira okusubscribinga okoona kadaako. Tuddamu ku lunaku olw'okubiri n'olwokutaano. Nkwagala nnyo, bye. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.